Munango nali South Africa naye. South Africa nayo olunaku olw'enkya wabakwana baffe nga omanyi South Africa bana Uganda bangi nnyo abaliyo. Ndakutegeezako ebbanga esobodde okuba ate nga litambula. Waliwo abaana abasobola okuba bafuna obuzibu olw'embeera nti ekirwadde kya coronavirus. Amawanga agamu akadde kano tebakkiriza bantu kuyita mu nsi zaabwe. Ng'ate bw'omanyi Abannayuganda basinga tugambe 80% abasinga okugenda South Africa bayita ku bbaasi oba bayita ku ttaka. Bayita mu Uganda, Tanzania, Malawi, Botswana, Zimbabwe paka nga bayingira South Africa. Abasinga bayita ku bbaasi. Era ng'ekyo nakikutegeeza abagenda ku bbaasi abasinga oba olinawo ssente miliyoni zo nga 2.5 osobola okuba ate nga olinnya n'ogenda ngaosobola okuba ate nga kitambula. Kati mu mbeera eyo olunaku olw'enkya South Africa ndabyeko baddeko ku TV ya South Africa bagita SBC. Minisita waabwe bamuyita Zeri asobodde okuba ate nga alangira. Ndabyeko ne president waabwe ng'ategeeza olunaku olw'enkya bagenda kuba ate ba locking down South Africa yonna wakati ku kirwadde kya coronavirus nga kikutte province bayita Gauteng. Abantu nga 8 akadde kane mu province emu, era akadde kane tebakkiriza muntu n'omu kuba ate nga ava mu province emu oba okudda mu ndala. Kati abamu ku Bannayuganda abaliyo njogeddeko nabo ne batuulira nti basanze embeera ey'okusoomozebwa nga bw'omanyi akadde kane Bannayuganda tukirize tugaane. Waliwo abaana abaakagendayo bakutandisa mu okuba akapapula ba business card bakuteeka ku bimoolo ba supermarket nga bagamba nti w'omuntu business card nga gamba ffe tujjanjaba bino tukola bino bingi gye biri. Abamu bali ku factory ez'enjawulo. Kati mu mbeera eyo waliwo abavubuka bali mu mbeera y'okusoomozebwa akadde kano babadde bafuna ya leero ng'otunda business card zo odda ku moolo n'otunda oba ofunyeyo landi zo 10 oba landi 5 n'olyeza. Akadde kano bali mu mbeera y'okusoomozebwa. Abatalina bipapula poliisi egenda basiba busibi. Kati mu mbeera eno sooka bulire njogedde kono ali South Africa tubulire embeera nga bweri. South Africa embeera yeeriwo kati essaawa eno tebakyakkiriza abantu kutambula muntu kuva mu province emu genda mu province endala. Ekirala buli muntu okutandika n'enkya wano South Africa okutandika n'enkya ku Lwokuna abantu bakoma okukola amaduuka lwe gasemba okuggalawo amalwaliro ge gagenda okusigala nga maggule n'obudduuka obwa chemist obutunda eddagala eryanguyirwako abasawo bagenda okusigala nga bakola naye amaduuka gonna amalala gagenda kuggalwa. Abantu ku mirimu bagenda kuyimirizibwa okuva enkya ku Thursday within 21 days tulabe embeera enaabeerawo. Kakati abatalina bipapula police security egenda kubeera gulugulu bagenda ku deployinga amagye gabenga gakugira abantu okutambula oba abagezaako okuwalaza empaka. Gauteng yesingamu abalwadde essaawa zino kati bakunukiriza olunaana. Gauteng South Africa province eno yesinzaamu abantu abakyasinza okuba n'akawuka aka coronavirus. Mulimu provinces endala ezikyalimu abantu abatono okugeza nga Mpumalanga province kati egenda mu bantu 15. Free State eri mu bantu 6. KwaZulu Natal bagambye nti kati bakunukiriza mu 10. North Western Cape sinamanya muwendo waliwo ne Eastern Cape era nayo province katulabe gye binaggwera.